Atikira ayogedde Kabaka gyali. Seba akayimba ke wakubye. Ayogedde Faluku. Katikira agambye ayogedde gyali agambye Ssaabasajja gyali era alamula Buganda. Ekyo akimanya asituke n'ayimirira n'akuba ne mu ngalo ez'amaanyi. Okimanyi nti gyali alamula? Gyali. Okay. Nga bwe nababuulira Ssaabasajja yagenda bweru okumwekebejja. Abasawo nga baagala bwe baamwekebejja wiiki eno balabe wiiki eddako etambudde etya, wiiki eddako etambudde etya, ne wiiki eddako era etambudde etya. Nga tetusobola kuba nti buli lunaku abeera ku nnyonyi bw'akomawo ate waddayo. Kale nno ate singa twalina ennyonyi osanga kyalibadde kyangu. N'agamba tasobola agambe kale ate singa twalina ennyonyi awo kyandibadde kyangu. Abaganda mwandisonda ennyonyi nno. Nkyasoma leka kuvugira kakati atali era simanyi kakati bamuwe ennyonyi hati bwogande tulina nnyonyi omanyi waliwo nze waliwo ensonga olumu Sakozi nze bwe manyogera ebintu bino nkozesa obukugu okitegedde era n'okumanya kusinza ku myaka gyange ne bwendi naye ate bw'ovaayo n'okola statement n'ogamba nti twetaaga nnyonyi nga kyategeeza nti Ssaabasajja era yagambye so singa twalina ennyonyi eyaffe singa omuntu anatumulaba buli ki nja kubaza Katikkiro waffe omulungi okutulaga emu ku bitulemesa okulaba Ssaabasajja Kabaka mu budde nti Mengo eyina olukiiko nga bw'olaba Parliament eyina olukiiko lulamba newe luba luteesa ku miramwaki gwokimanyi Mengo eyina Parliament namba sipiika wa Mengo olukiiko lw'e Mengo ye bw'aleeta ebirowoozo bagenda okuteesaako bateesa ku biteeso ki nojja n'onyonyola gaba ne Kabaka ali bw'ati ate Kabaka waali tali mu kkoma nze bwe ndowooza tekigana natulaga baga nti kubanga BBS oba obusobozi ebuyina okutikkamu n'amawulire omu n'agenda Kabaka n'ayogerako eri abantu. Katikkiro bwe yali ajja mu bwa Katikkiro yajja n'ekigambo obwerufu agamba ebibadde Mengo byonna ebyenzikiza biki twagala bwerufu kalimu eyo ensonga owekitibwa Katikkiro naffe twagala bwerufu eri ku bulwadde bwa Ssaabasajja. Mu ttaffaali tuba bantu ba Buganda abateredde era abanyonyolwa ne tusonda. Lwaki we tugamba nti katulabe Kabaka waffe awo tutamiirawo ne tuba batamiivu. Kati ate eyo yennyini Mengo yeewava engule omwenge gw'engule omwenge ogwo gwali gutamiiza kati bw'oba tuyagala bantu kutamiira ate nga okutamiira kibi ate olwaba olanga gwaki. Sakozi basiba CBS abatamiivu fe baakuba kibooko abo bamedi nsereko bakayibanda bakatolo bwama tebalina balabira mawulire abatamiivu fe twekalakasanga ogana Kabaka ogende Bugerere era be bafa. Nze njagala oŋŋambe nti oŋŋambe nti omwana w'omukungu yafa taliiwo nze yogende Bugerere. Kati w'ekitiibwa Katikkiro ku lunaku ezaamu obusungu bungi kati waliwo akatambi akatambudde nga Katikkiro ayogera ku Kabaka omu Kintu ti Kintu yamala okutereeza byonna bye tulimu mu Buganda n'atambula n'agenda mu lutabaalo teyadda. Gwe bw'oba ggwe statement yo bagiwadde gwe olowooza ki gwali mu kunoonya Kabaka? Obubaka obw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka mu kyaki nga busomwa bwaweerezza bwali butambulira ku Yuda Iskariyoti eryamu Yesu olukwe nabwana mulira ali nti manye nakuzina abantu batula ku mbaawo sibayo yali agamba ani nawe namwita ayogera ati nakuzina manye abantu batula ku bufoomu yakyogera awo nesimanyi oba yali ayogera olulimi sirumanyi tuyinza oba Luganda mulodokayi yabamanyi waffe yaddawo Mutandambuuza leero ddawo oyo tuwuubirangako eno ne tufa essanyu Mutandambuuza leero ddawo oyo oba
balina obuzibu mutugambe mutandambuuza ali ludda woyo ku ttafaali nga mwatulopera mutandambuuza ali ludda woyo kyokka bwe yalwala ne mumukweka mutandambuuza ali ludda woyo nakati abuze endaba teryanyega mutandambuuza ali ludda woyo kale mbuuza mmwe abamuli okumpi mutandambuuza ali ludda woyo baba wakakyaka batunuza ebbali tukomaawo kubanga bangambe yakubye n'oluyimba lwa kabaka nduga wekiri tetwalola programu ene nagenda okuva wano nga lumaze okwambuka akayimba kagamba tuwemu akapeera yaddawo kabaka wange yaddawo mutandambuuza ali ludda woyo yaddawo ayibene bemba yaddawo mutandambuuza ali ludda woyo yatuwubirangako eno ne tufa essanyu mutandambuuza ali ludda woyo nga bwamwenyamu n'enseera zeeyala mutandambuuza ali ludda woyo yayina simayiro esanyusa abangi mutandambuuza ali ludda woyo naye mmwe ne byemmonya byetunyiiza mutandambuuza bwezityo yaddawa nze munoonya talabi nagenda mu nkuukaaga batugaye gyali saamula nenzija mu misinde saamulaba nze ni musajja mutabaazi ntambudde mu nsozi ndaba oba ali mu lutabalo taliyo ngenze mu mbuga ndaba oba yakiise mpa ate abaddeyo kino kigamba akayimba kagambye Katikkiro musajja wa kitiibwa era kabaka waatali Katikkiro aba akimala ompulira bulungi era okuvoola Katikkiro Nazzikuno ng'okumiisa mukamwako oba omanyidde mutanda naye kati bali ku mikutu bamuvoola kitegeeza yandiba alina ebikyamu emabega olwonyimba Katikkiro musajja wa kitiibwa kabaka waatali Katikkiro aba akimala ng'okumanyira Katikkiro Nazzikuno nga mu butuufu oba omanyidde mutanda naye kati muli ku mikutu mumunyoola yandiba alina ebikyamu emabega vaayo va mu bwannantawuuna yiggwa akutte eddamula jangu nnyonnyola baganda ensonga feeno tuli mu bulumi kabaka tumunoonya takyalabwa tubuyaana mbuuza yaddawo kabaka ebyo byebimpisa jeno era nakunze neŋŋamba abaagala obwakabaka musitukiremu atabaala Buganda aba batabadde ontegedde bulungi kitegeeza oba oli munyuluba musogo oba muki saawa za kuwenja mutanda twagala mulabako tetwagala kutunnyonnyola akayimba golowooza olwayiga nalujja kuki kitegeeza yali afudde olwalimba nalujja kuki yali anjooze kakati olwakabaka munoonya kati ako bwombuuza walujja kuki obanga abuze konkoma amanyi yaddawo kabaka waffe yaddawo mutandambuuza ali ludda woyo tuwubirangako eno ne tufa essanyu mutandambuuza ali ludda woyo oba alina obuzibu mutugambe mutandambuuza ali ludda woyo ku ttafaali nga mwatulopera mutandambuuza ali ludda woyo kyokka bwe yalwala ne mumukweka mutandambuuza ali ludda woyo nakati abuze endaba teryanyega mutandambuuza ali ludda woyo kale mbuuza mmwe abamuli okumpi mutandambuuza ali ludda woyo baba wakakyaka batunuza ebbali tukomaawo efuluma leero okuwera saa 12 genda kuba eri ku mikutu gyange gyonna ekituyambye n'omulangira Dayasi Walugembe waali gira n'omulangira Katebe yaddawa anti oba wiki ewedde najja wano ne mbagamba ebigambo abamu ne muwakanyamu aba ne mugira nga nina gwe nali ntumira nga ayina gyatutunuzza era gyatutunuzaayo bulungi omusajja oyo era nkyamuwa ekitiibwa muyita Medi Nsereko nga era gye yali atutunuzza wakuba abamu ne batayagala kukiwulira bulungi naye wiikendi egenze okutambula
okutuuka we tutuuse olunaku olwaleero nga ensonga zirinnye enkandako. Era nalabyeko nina gundi interview gye nalabye yanyumidde nnyo, sijja gigenda mu biwavu nenjagala abantu bagende bagiwulirize, ya omukulu Muliika. Njagala mugende mulabe interview eyo bulungi nnyo, ebisinga sigenda kuddamu kigambo kyonna. Njagala era Faruku onoba okoze ofunye obudde, njagala onoonye ku mukulu oyo Muliika, alina ebyokwogera bingi nnyo naddala okutangaaza bwe tuli buno. Situukayo ndi nenkubulira obuvo bwange bajjajjange bonna badde bakolera mu lubiri, era gundi Kabaka yalinga abasiima. Bw'ogenda Ekiteegomba wano egayaza waliwo tabula taaka Katalaga bweyebase awo wonna bw'ogenda wano e Masajja ku masomero nga wakavaawo weerewo omugenzi taaka tebaliiwo nabo gye bali ndowooza gye beebase gye bawumulidde bali kabulimba kanduga. Nze nemmaliriza ngamba mugende mulabe interview y'omukulu Muliika, mugende mugirabe Dani Muliika omukulu. Era Faruka njagala omunoonyeeko nnyo mutuule, ayogera mpola wamunfunidde dda, njagala omunoonyeeko agenda kuze ebintu bye Katikira bimuzeemu ono byabadde abuuza yaddawa mawulire ga leero. Katikira agambe atya ku ga leero mu bukedde agambe atya. Katikira ayogedde Kabaka gyali seba akayimba ke wakubye Faruku Katikira agambye ayogedde gyali agambye Ssaabasajja gyali era alamula Buganda. Ekyo akimanya asituke n'ayimirira n'akuba ne mu ngalo ez'amaanyi. Okimanyi nti gyali alamula nga bwe nababuulira Ssaabasajja yagenda bweru okumwekebejja, abasawo nga baagala bwe bamwekebejja wiiki eno balabe wiiki eddako etambudde etya, wiiki eddako etambudde etya, ne wiiki eddako era etambudde etya, nga tetusobola kuba nti buli lunaku abeera ku nnyonyi bw'akomawo ate waddayo. Kale nno ate singa twalina ennyonyi osanga kyalibadde kyangu. N'agamba tasobola agambye kale ate singa twalina ennyonyi awo kyandibadde Abaganda mwandisonda ennyonyi nno. Nkyasoma leka kumbulira eno bagiyise gospel live mukati dowoozi mukati akati ebintu ebyo biraba agamba omukulu tebamulaba mukamwa naye ekituufu ffe tetwagala kutunnyonnyola nsonga ndala twagala kulaba ku omutanda bakubire ku video call. Nazzikuno yagirangako bw'ati. Kati nze lwaki nayimbye ne ŋŋamba nti we wabaawo obuzibu mutuloopere, era bwe nabadde mmaliriza nagambye nti musituke abalonga emizimu n'amayembe. Bwe mutaasituka ebyammwe babitwala muwoza baatugabula ensozi zisendwa, mwe mwagala nti ze baaba wange ensozi bazitwala ate oli yakulira ye mukulu w'ennono wano yasooka. Kitegeeza emyoyo gyonna egitwakufuuli ye mukama waffe, kitegeeza musituke mulwanire ki. Ne ŋŋamba we wabaawo obuzibu ayi beene laga akabonero, kubanga mukimanyi akabonero akalaga bwe babanga waliwo obuzibu laga akabonero bwe kiba kyetaagisa ffe tutule mu mbuga tukume ebyoto. Kitegeeza kati ffe tetwagala kutunyonyola, twagala kulaba kabonero wabaawo obuzibu tuyimirirewo nga bwe twayimirira mu ttaffaali tugabamu ayi beene bemba, kuba twalayira nti we tuligwa waaligwa. Kati ate baagala ffe atusooke ku ttaka, bwagwa wansi nga tetumulaba. Ffe twagala ffe tuba tusooka okugwawo adde ku ffe. Naye ate agambye nti ali mulwadde era singa twalina ennyonyi nze kyendaba ekintu ky'ennyonyi tekina nnyo nsonga, era Katikiro simanyi lwaki yakikoze bwatyo, noba muwandiisi yakikoze naye kati kambabuulire Buganda erina obusobozi obupangisa ennyonyi netwala Ssaabasajja gy'abagenze ate neddirawo. Kati ekyobutaba na nnyonyi ekyo si problem. Obwo bwo obusobozi tubulina obugamba nti Kabaka kati gwanga kati atali era simanyi kakati bamuwe ennyonyi
Kana jisa. Hadi bogande tuina nnyonyi. Omanyi waliwo nze waliwo ensonga lumuze. Wala mu muvumule Sakozi. Nze bwe manyogera ebintu bino. Nze bwe manyogera ebintu bino. Nkozesa obukugu. Okitegedde? Era n'okumanya kusinza ku myaka gyange ne bwendi. Naye ate bw'ovaayo n'okola statement. N'ogamba nti twetaaga nnyonyi. Atagambe twetaaga. Singa twalina ennyonyi. Anti kitegeeza nti singa twalina ennyonyi yandibadde adda mu bwangu. Nze ndowooza bwe kiba yandibadde akola ki? Kano ati tumufulumyanga we twagala. Ekyo ne nkugamba nti si problemu ya Buganda. Kuba bwe tugamba nti twagala Kabaka agende. Buli lwa mukaaga. Adde. Ekyo tukisobola. Ekyo tukisobola eno Buganda. Ekisoboka n'abantu nga bana bataano we bakikoze. Oba kitegedde? Nga n'abantu bana bataano we bakikoze. Mpozi ng'ate waliwo akakodya akogga nti ate tusonde ennyonyi tusobole ng'omulabangako. Naye bwe tuba nga twekwasa ky'ennyonyi ekyo tulina obusobozi tebakulimba. Katikkiro tebakulimba. Anti statement y'ennyonyi nti talina obutaba na nnyonyi kyekitukeeyeseza Kabaka okubanga agenda eyo oluusi n'alwawo okudda. Nze ndowooza ye message eyabaddemu. Oba okitegedde? Kakati bwe kibanga bwe kiri ekyo njagala Katikkiro amanye nti ekyo teyinza kuba nsonga kuba bwe tuba twagala Kabaka. Kubanga essaawa eno tuyinza okugaa nti kale oba nnyonyi eyabuze olwokuba tetugirina katugimuwe. Anaatukakasa nti enkya tiyaluddeyo ebulaaya tusobola musombasomba we tutyo. Eyo si nsonga. Atubulire ensonga entuufu lwaki alwalwayo bw'atyo. Katikkiro tandasaba nnyonyi. Nanti Faluku mumukwotinge bulungi. Bukedde oba be bawandiseemu obubi. Nsimanyi ana abawaabira. Faluku damu statement y'abantu bagiwulire bulungi. Anti Katikkiro wabadde ayogera mukubira akantu ke. Lino ddoboozi lya Katikkiro agambye nti ate senga twalina ennyonyi osanga kyandibadde kyangu. Kubanga wano wiiki azimenye n'agamba wiiki eno naddayo n'avaayo wiiki ne zitambulanga 3 awo. N'agamba ate senga twalina ennyonyi kyalibadde kyangu awo ne Kabaka twali mulabyeko. Faluku kati n'otegeera kyawo mu Buganda wano omanyi bwe tuba tukola emboozi mu kati nti ennyonyi yetusumbwa kiyinza okuba nakyo kyetaago twandigisonda kubanga mu Buganda wano kimanyiddwa ku mulembe guno ekyetaago kye tuba nakyo tukisonda kuba Abaganda bali bumu. Naye Faluku bwe tuba tukola emboozi mu kati wano ovuko situtangaza ku bintu bingi. Tuwabula Parliament, tuwabula Museveni, kati olaba tukabira mu Bikire naye ate natukutukidde mu ngalo. Kakati ffe engeri gye tuli Baganda ng'ate Obuganda mwe tuli mwe tuwangaalira kale Kabaka waffe kitukwatako nnyo. Faluku wemukwemulugunya kuvaawo wakati anti mukwemulugunya abantu eno yonna bibadde online anti lindako nga tunagenda ku wiiki eno Kabaka twali tumanyiddwa nti asima n'alabikako ali abantu ekyo kimanyi bulungi. Naye Faluku Kabaka n'atasima ku mupiira gy'abika y'Abaganda ku mipiira gy'abika y'Abaganda okuggulawo n'okuggalawo n'atasiima. Kabaka n'atasiima ku mipiira gy'amasaza teyaliyo okugiggula n'okugiggala n'atasiima. Kabaka n'atasiima ku nkuuka ekiwulira nkuuka wamulaba naye ng'ate eggulo limu yayitawo okubalaga nti waali okiwulira yayitawo okubalaga nti akola ki waali nga mulamu tteke ku nkuuka kwennyini n'atasiima kukola ki kubaawo. Kabaka n'atasiima Kabaka n'atasiima ku birthday ku birthday Faluku birthday kiringa kukola mbaga tebagitumira muntu nti Faluku mu kugatta wano ojja kunnyimirirawo bayina gatta aliwo oba okuwa wakola ki aliwo. Kakati ungamba nti no Kabaka ne ku birthday teyasiima ne pate yekolebwa esembayo teyakolebwa. Okitegeera eya birthday kitegeeza Abaganda bemulugunya nti Kabaka tumulaba Katikkiro yina kuvaayo kubannyonnyola. Faluku njogera bino nga ndifaalingako kuba Katikkiro ab'emabega wano nga tufuna amasannyalaze kwaliko Katikkiro gwe bayitanga Kawalya Kaggwa. Katikkiro oyo bwe yatunuulira abazungu nga bamututteko n'amanya omugaso gw'amasannyalaze yasalawo amasannyalaze gajje mu Buganda. Abaganda baawakana nga bagamba amasannyalaze gagenda kukaza ttaka lyabwe. Okiwulira si malungi kuyita
mu Buganda. Katikkiro oyo Abaganda mu kuwakana teyavaayo kubanyonnyola newankubadde kyerese kyali kiki kirungi. Abantu bennyini aba Buganda bajjako Katikkiro kawali akaggwa. Kino kyafaayo ne Katikkiro akimanyi. Okiwulira? Bagenda okuyitawo ebbanga nga bamuggyako. Abaganda bennyini ebekolamu omulimu okujja Katikkiro oyo. Okay. Ne Kabaka n'amukola ki? N'amuwummuza. Bagenda okuyita ebbanga nga bamuggyako nga balaba kye yaleeta kyali kirungi naye nga teyavaayo kunnyonnyola baki? Bantu be. Okiwulira? Yali amanyi obumanyi bw'okubwesigaliza nga kyokola kakibe kituufu naye nga tonnyonnyodde bantu kyokola kiba kifu. Kiri rating ku kino. Okiwulira? Kakati Katikkiro abantu bavaayo nga bagamba nti baagala Kabaka. Gwe abantu abaagala Kabaka n'ogamba nti abo batamiivu tebalemesa Lumbe genda mu maaso. Okiwulira? Olumbe oli ku lwani. Ani gwoyabiza Olumbe? Yabyogera ddi ate? Statement weerinze si bwayiriza. Yagamba nti omutamiivu abamulumba ku media balubatu talemesa Lumbe genda mu maaso. Okay. Lumbe ekirwaliko. Nze saagala kumulumba era nze sirumba Katikkiro nga muntu. Naye ngo Omuganda nze mbadde nsuubira nti Katikkiro kuba Faluko ngenda kubuulira. Ffe tulina ebintu bingi bye tuzze tulaba. Mu constitution mugundi ya Buganda ebyali badde nga bikulu. Kankuwa ekyokulabirako ffe tulina zi media mu Buganda tulina BBS ya mirundi CBS ya mirundi ebiri. Tulina ne BBS. Empewo ezo z'amaanyi nnyo wano mu Uganda eyawamu. Naye tuba tusuubirako ne pulogulaamu waakiri ey'omukulu w'ekika ey'abataka nga bannyonnyola omu ku omu. Kuba yali atandise okukikola yona ate yakubwa amasasi. Eyali yatambula mu bantu be ku mutuba ng'agenda abannyonnyola. Okiwulira? Kati Faluku wano olwaleero tuba twebuuza naffe bujjo twebuuza lwaki Buganda waaki tekolako platform bwezityo. Kubanga tulina n'obusobozi obusasulira ku mpewo endala nga zibukedde. Ebintu bya Buganda bitambule ate waliwo ne Ssekinnoomu asobola. Naye lwaki njogera bwe ntyo Faluku? Abantu bali basatu mu Buganda ku nnono ya Buganda bano tebakonkone wa Kabaka. Tebalaga. Ne bwavaayo ku makya ayinza otuuka wali naawe tanaddayo. Asooka? Omu tuyinako Sebanobe. Omulala tuyinako Mugema. Jjajja wa Buganda. Owokusatu tuyinako Kasujjulubinga. Be bantu bameka? Basatu. Bwemba ntunulidde Kasujjulubinga nga akomplaininga gaga naye natuka ku mulyango baakola ki? Bangoba. Tebayita Wakatikkiro abo. Tebalina gwe beebuuzaako direct bo wa Kabaka nkumenyedde basatu. Okiwulira? Bangamba nti Kasujjulubinga nakamula ku mikutu nga akomplaininga emirundi emeka nti natuuka ku lubiri lwa Ssaabasajja SFC nga teyenziyiza. Kasujju nti yakuza ono omugondi ajja. Nemala nemugamba n'omugamba nti addeyo oda bayimala gifuna kuva wani wa Katikkiro. Abo nendokola ebigambo bya Dani Muliika ebigamba nti oba ono Katikkiro obuyinza bwasuse kuba Bakatikkiro obulala nga bo tebabimanyi kubona ayogera yali Katikkiro. Nfuna bulungi. Ayogera yali Katikkiro. Tetulina kubuusabuusa. Yamalako emyezi gyalinga 18. Okay. Naye mu myezi 18 y'omukawala Katikkiro abasinga okukola obulungi mu kunnyonnyola ensonga ne mukola ki? Wadde n'ono akoze bulungi sina kubuusabuusa. Naye mu kunnyonnyola ensonga kati Katikkiro we yeebuuza nti oba ono Katikkiro obuyinza obususeko ku bw'abalala kubanga Katikkiro ono n'anokolayo akantu n'agamba nti yatikidde omukulu wa Kasolya omutaka. Okiwulira? Ow'endiga. N'agamba oba obuyinza bwasuseemu awo kuba Ssaabataka yalina otikkira omutaka. Ssaabataka ye Kabaka. Ye Kabaka. Oba yamuwa obuyinza. Yalina otikkira omutaka we Kasolya. Anti waliwo ebintu ebitakyuka. Katikkiro Kabaka waffe w'ebweru. Naye ate alina otunnyonnyola nga tetulaba ku Ssaabasajja n'atunnyonnyola. Bw'oba otunuulidde oluyimba lwa Mwami Ndugga agambye nti olowooza lwaki kati abantu babanja nnyo wandibanga waliwo ekikyamu emabega. Oyo Ndugga. Okibulizibu Faluku bantu kwogera kintu nojja n'onnyonnyola gaba ne Kabaka ali bw'ati ate Kabaka waali tali mu kkoma nze bwe ndowooza tekigana natulaga baga nti kubanga BBS oba obusobozi ebuyina okutikkamu n'amawulire omu n'agenda Kabaka n'ayogerako eri abantu ekyo kyangu nnyo. BBS talina busobozi obwo. Morris Mukiibi BBS gende n'omuntu. Morris Mukiibi n'agamba nti naye wano wendi ndi wa Ssaabasajja Kabaka.
ne ba YouTuber we bali asokweteka mu sente nabo je bali eri okiwulira ne mu nsi mwali mulimu abantu aba Buganda n'abatwala Buganda mu nsezo basoga nti abana bagundi mugende ko ali mutangaza abantu sigimanyi Katikkiro yagimanyi ali Bulaya mbu Bulaya naye ensi yo sigitegeera mu Germany mbu era bawulira mbu n'abali bagamba mbu tuliwo kati gwe ekisooka amanya gange nze Lubo wa David ndi muzzukulu wa ndi mutaani wa Kintu ayebaseeka abwami enzonga zino zikwatako musajja era nze nasomera mpiwa nakisomera mu Lulwe Ssaabasajja Kabaka olw'Enkoni yes kituufu era obeera mu Lulwenkoni olengera bulungi ewa Lubo wa wansi tuliraanye ewanguli basudde si yali omuyimbi oli wangu neddira nga akabbiro kasimba kaakati ekisooka kya byonna nze Sakozi nja kusooka okubaza okuba nti watandika ekintu kino Mukama watu tukyali ffenna nti mu kyo tufuna amasimu ag'enjawulo ng'ogyeko ggwe olunaku lwajjo ngenda kudda ku mulawani kati nyo olunaku lwajjo nabadde nakubidde manager w'oyo omuyimbi nga mukulu mama amaze okuŋŋamba nti nkya tugenda kukola Kabaka ne ŋŋamba Ndugga wa buwangwa ne nkubira Nniga ne mugamba Ndugga ajje ekisinza okunsanyula bujjo nti Bandugga tebatulaba engeri gye bali abaalubaale ekisinza okunsanyula kwe kuba nti Nniga yangayo nti ajja kukola ki kakinaze nti Sakozi ebintu by'okola bigatta ng'ogyeko ebweru n'ono tulinawo amaanyi ekyo nkivuddeko ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka basindika obubaka mu kyaki Adventist ye wanena jana mbadde bakubaza saa kugyogera naye obubaka okay obubaka obwasomwa Sakozi bwali bunyunywa Yuda Iskariyoti eyaliamu Yesu olukwe omugoberezi we webale nnyo obubaka bagayogera omu amagamaga kyamukisa munywanyi wange TV gye tuli obubaka bwonna obwasoma nga olaba Bible omuntu yaliamu Yesu olukwe obubaka obwasindi yali ku kyaki naye nga ate obubaka obulaga kati ow'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka ye yabuweereza obubaka bwavaawa obubaka obw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka mu kyaki nga busomwa bwaweereza bwali butambulira ku Yuda Iskariyoti eryamu Yesu olukwe atakimanyi genda mu Bible osome obubaka ojja byonna ng'ebyali nga buvudde Mmengo nze siri wano kukakkanya Katikkiro wange era ndi wano njogera ngenda kwogera eby'omu kyaki n'ebiri mu mawulire abantu gyabagende kuba kimanyi programu egyo eri ku YouTube ndowooza Dias bagire bulungi nnyo eyawandiise mu lupapula lwa Bukedde bamuyita Dickson Kulumba sorry ye yawandiise era ng'ebigabo bye yawandiise yabadde n'owekitiibwa Katikkiro Wandiga Kulumba yabadde n'owekitiibwa Katikkiro kaakati ensonga eri wano eyenna gyali alumirirwa Obuganda nayagala Ssaabasajja Kabaka mwalumanyi waliwo abasajja abagagga Sakozi ebweru oba uwa mutugulire ennyonyi Kabaka ayagala nnyonyi Katikkiro ayagala nnyonyi agiwe Kabaka anti Sakozi ngenda kulaga olunaku lumu twali tugenda tulaga wa mukulu mawala agamba mozino mukati obulayi mmotoka eddala nga weeri eri serious taka twetagisayo emmotoka nno ndowooza ko danka ningenda kugireeta nagiyita eddibu nilikola ki mawe yali asaba mmotoka kwe kuyisayo nagamba mbozi mukati nno twetagisayo emmotoka ko danka ningenda kugireeta mawe yali asaba emmotoka mu mboozi mukati alina obusobozi akole ki aleete emmotoka danka ninaga ngenda kugireeta danka ninagireeta so mawa kati wano Katikkiro owekitiibwa Katikkiro kyeyakoze ategeeza mmwe abali eyo abalina obusobozi ng'osobola okugula ennyonyi Ssaabasajja Kabaka olusinga tumulaba mu budde niyo obuzibu bwe tuyina saagala mu nkwate bubi nze ebigambo manyi wakutera waga nti sooka oyogeza ekifaananyi ekyo kyogera kitya ebigambo byayogerako biri mu Bukedde waali era ng'eyabiwandiise bamuyita Dickson Kulumba Wandiga
nga kyategeeza nti Ssaabasajja era yagambye so singa twalina ennyonyi eyaffe singa omuntu anatumulaba buli kadde naye ennyonyi eno gyajjira mu kitegeeza y'abasaabaze ateekeddwa okugirinda ejjule esimbule emaleddeyo. So Kabaka tetumulaba lwakuba Buganda terina nnyonyi. Twetaaga ennyonyi. Era nze nja kwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Nja kwebaza Katikkiro waffe omulungi. Okutulaga emu ku bitulemesa okulaba Ssaabasajja Kabaka mu budde. Ekyo nze nkimwebaza. Era kino tiyakireese mu bubi. Wabula yakireese nga Katikkiro aliko era ate asemberera omutanda okulaba biki ebitulemesa okulaba omutanda mu budde. Kitegeeza omutanda asobola okulwala nnyo olw'okuba tewaliiwo nnyonyi yaffe emutwala n'abeera awo ku kisaawe ng'alinze eno ejjule. Era wano waasembeyo ng'agamba awo ndowooza munaagenda mutegedde bulungi ensonga eno munaagibuulira abantu baffe. Lwaki Kabaka tetumulaba mu budde tetulina nnyonyi? Twetaaga ennyonyi era nja kusaba mukulu Ndugga nga baba alina amaloboozi amawanvu agakanyuga ewala atuyamba ye okuba Ndugga muyiiya mulungi atuyamba ye oluyimba nga tusaba ennyonyi eri yenna alina obusobozi ebisigadde kubanga Sakozi Oweekitiibwa Katikkiro yakoze statement 2 mu nsonga ze kati ngenze ku bya TV nga nvudde ku bino ngenze ku bya TV yagambye abantu abamuwalampa ku social media balubatu era tabawabudde n'agamba ageraageranya n'abatamivu b'okukyalo Oweekitiibwa wanyiizeemuko n'ekyo kya butonde. Bakulu tetubalaba mu kamwa. Nze Katikkiro wange gye mu Oweekitiibwa manyi nti anyiiga naye muntu era n'amaani asembeko n'agamba nti ye looya omutendeke ekyo kituufu wala akiwakanya. Kitegeeza abyogedde yaddanyi anti Sakozi bulwojjo kakasa ntugga nti yeggwe Sakozi oba onyiize fena tukimanyi nti Oweekitiibwa Katikkiro munnamateeka omutendeke ekyo tiyetaaga kitugamba. N'agamba Kabaka yajja n'addayo ng'obulwadde bweyongedde. N'agamba naye emyaka 3 Kabaka bamuwaako obutwa emyaka emeka emabega okitegedde bulungi. Kakati wotunulira statement z'Oweekitiibwa Katikkiro n'ozigatta ne bano abaana ababeera bano beyagala batalina byakola kuba yagamba ye focus ye eri ku baana abasoma mu kibiina kimu nga 5 eri ku baana abatalina ngatto eri ku baana abasoma obubi ebyo byonna bituufu. Naye bino woogatta eby'ekitiibwa Katikkiro byayogedde n'ogatta n'ebyali mu kyaki n'ogatta ne bano ababanja Kabaka nze nkigatta ekintu eki ne ngamba mubuuze Katikkiro. Kwewola ku bigambo bya Medicine. Newaza ku bigambo bya Medicine. Duncan sinaba kujjako uwo. Nze sina nakibalekedde. Kakati baliwo ensonga gye mali njala okwongera ku mukulu oli. Statement ezo zizze bw'ozigoberera ennyo omanyi bagamba wali ow'ebbango toweterawo mugongo. Wali ow'ebigenge tofunya ngalo. Kati waliwo akatambi akatambudde nga Katikkiro ayogera ku Kabaka omu Kintu ti Kintu yamala okutereeza byonna bye tulimu mu Buganda n'atambula n'agenda mu lutabaalo teyadda. Gwe bw'oba ggwenge statement yo bagiwadde gwe olowooza ki gwe ali mu kunoonya Kabaka. Era bwe yasizze baana agamba n'ogamba twajja tugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. Sakozi we nasinzidde n'enkola oluyimba ontegedde neŋŋamba nti Kintu yamala okutereeza byonna bye tulimu mu Buganda n'agenda mu lutabaalo teyadda. Ontegedde bulungi abantu bali mu kubanja Kabaka kumulabako obawadde statement ffe abalya mmere oba otusuubira kulowooza ki awo. So kati ayinza okuba nga Katikkiro ye mukyayogera oluusi nga mutuufu side ye naye ffe abaagala okulaba ku beene bw'otuwa statement ezo ekituufu tuba tetusobola. Bagamba kali kyaze endala nga zo tezibanja bakabaka baabe bwe batyo. Waliwo kye bayita tebalwala ne Kabaka muntu
andi okulwala naye mmwe buli kimu ne mujja nga mukola ki mbuuza abakali kyendala abakaloopa bameka abagibuze mu mbeera eyo mbu nabo balwala abeeyo anti balwala naye bakakuloopera bameka kati nze ewuwo mpuliriza essaawa zino tuli bayimbi bangi kino mu nsonyi wa bayimbi okyogera naye bwenakyo bayinza okugamba nkubyewo tubeera live tuli bayimbi bangi ndugga omulaba ondegede bulungi waliyo omuyimbi aliyo ng'ensi emumanyi nti muyimbi ng'omusanze ku kivvulu ondegede bulungi kyokka neebaayo ndugga nga ye buli waayita ensi ekimanyi bumanya nti oyo ayiseewo muki kati senga omuyimbi oli afuna obuzibu bangi abayimbi abafunye obuzibu n'okufa ne bafa mwe ne mutamanya n'okubaziika ne tutabaziika kyokka ate ndugga essaawa zino bwe yali South Africa olwafuna obuzibu ensi yonna yakola ki kati eleve eyo yeereese obuzibu nti kati kabaka waffe obwakabaka bungi nnyo wano naye saabataka bwe buba bwakabaka kati ffe tulaba nga avuga nnyo yensonga lwaki buli akamukwatako ffe twamanyiranga buli wiiki tulaba kajjamba akakoze kati naye kati jambo zibadde zafuukanga za otegedde nga tezikyawera ontegedde bulungi tulowooza ti bino bye nayimbye olw'okuba TikTok basaba kabaka mbadde nabirowooza dda nga nalinda bulinzi kuba tuba tubiraba ffe abasomesa mu buwangwa n'ennono bw'oba tonnasumba ndiga osooka kusumba makaago omusumba omutuufu kati kitegeeza endiga emu bw'eba ebuze ng'evudde mu kyaki oleka zino ennyingi zonna noonoonyeemu ekomewo muki okitegedde bulungi kati abalinga abatamiivu ffe endiga ziyandibadde anoonya okuzza mu mangu azinnyonnyole lwaki tuleme kubula tutegeere ekyo kyetuba okitegedde bulungi tuli ndiga zaalabanga ezibuze eziva mu zinnaazo yalaba ziri ennyingi mu ntuufu naye zino entono omuganda waagirayo olugero nti akasubi akamu bwe kava ku nju gwoyinza olowooza tetonnya naye etonnya eba tekyawera otegedde bulungi so kati njagala owekitiibwa Katikkiro amanye nti abantu balina obulumi baagala kulaba ku mutanda so si kubannyonnyola tetwagala kutunyonnyola ekintu twagala ki Katikkiro yajjana nsajja wange Katikkiro tugende wamamaazo Katikkiro bwe yali ajja mu kubwa Katikkiro yajja n'ekigambo obwerufu yajja n'ekigambo kye bayita obwerufu era obwerufu obwo bannayuganda abamu bazze babutambulirako olw'ekigambo ekyo kyagamba nti nze guno omulembe twagala bwerufu obwerufu obwo bwe yayogerako abantu nga bandugga waliwo abantu abavoola kyo kituufu nga kabaka bamubanja naye ne bamubanja bubi etalikkiriya ne waliwo abantu abeerufu ekigambo Katikkiro kyeyajja nakyo ekyobwerufu ng'abantu abo kyebakyatambulirako era nga kyebaagala nga kwe basinziira okubanja ki kabaka nga bw'olaba mwami Ndugga era nja kumwebaza tiyakubye oluyimba lwe nga teruliimu kuvvoola bw'oluwuliriza kyempuliddeko kapaati banaabanyambye nanzamuddulira olya nti oluyimba lwalina mesagi teruvvoola naye luli ku bwerufu Katikkiro ekigambo kye yajja nakyo ng'ayagala Buganda etambuli yagamba ebibadde Mmengo byonna ebyenzikiza biki twagala bwerufu kali mweyo ensonga owekitiibwa Katikkiro naffe twagala bwerufu eri ku bulwadde bwa Ssaabasajja okumanya ti Ssaabasajja tuli ku kigambo oli mukulembeze bw'aba omukulembeze ebigambo bye yatusiigamu ebigambo kyateesa bajja ekigambo kye yatambula nakyo no si kumutereka naye nze bw'oba nkola ebintu ddala kati ng'abantu abakulu ng'abo sivoola naye njogera okusinza ku bigambo bye bazze boogera naki ffe tuli mu kutambulira mu bwerufu era kabaka twagala obulwadde bwe nga bubeera mu bwerufu
okitegedde twagala obulwadde bwe nga mubututegeeza mu bulambulukufu tiyagenze soda e South Africa yagenze egindi kati atuse wano edda ku mulembe gwa mulwanya muli waliwo omunamawulire wa Ssaabasajja Kabaka ng'era batubuulira kumbi ebife waliwo ne program yali ebeerawo nga lwakubiri ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nga seerabidde ebiseera ebyo yali omwogezi naye nga buli lwakubiri bajja ne ku leediyo ne batubuulira ebife Mmengo nga waliwo zi programu ezo ebife Mmengo ebikola ki ebife Embuga ne tubitegeera so kati twebuuza ffe abantu abamu abatali bavoozi abatali bavoozi ffe twebuuza ti programu ng'ezo ebife Mmengo zaddawa kuba kati ennaku zino tulina n'akalango kembadde ndaba ennaku ezo nga kagamba nti osimanyi eddoboozi lya Ssaabasajja nga buli kaseera tugamba eddoboozi eddoboozi lya Katikkiro twagala tumanye nti Kabaka wano watuuse wano waali yayogedde ku kigambo kyokugamba nti abantu abo batonotono nnyo yes batono naye abatono munnange bagenda kufuuka abangi abantu ne bagenda okufuuka abangi olw'ensonga zino wammanga tibwoba obadde olaba TikTok abavubuka ababanja olumu nga tebamanyi nange gye balina kubanja kati ate bagenda kufutukayo amaloboozi g'ennyimba wagenda vaayo amaloboozi g'ennyimba ng'ez'abandugga ojjalaba ennyimba ng'ez'abawaluka ojjalaba ennyimba ez'abantu bangi zesubira kubanga ono aguddewo naye oyagala ennyimba kamuweka ekigambo ekikulu ekigambo kyaya kimbere mumatu kigamba nti omutanda bw'abula ebyaffe biwedde mmwe mwekunize musirike kali munaalaba anti omulirwano ogwokya bbiri bwe bamala wano wabaawo we badda kati kitegeeza omulirwano bwe guba gwokya bbiri buli bwakabaka bwonna obwetoolodde Buganda wano we muyina okusitukira mutegeere nti ekiri atabaala ina obwongo nebuyimba lwanduga tududdemu ako nadde sikawulidde nti yalaba bano aba TikTok bayita abatamiivu baki ne bajja kuvaayo abantu munnange batandika obanja nga baagala obwerufu kankunyonyolemu Sakozi Katini era bino ebigambo byenjogera ebiseera ebisinga obungi nkootinga bigambo by'abakungu yemu abagundi mwababanja ne pisito anze ndi Muganda kinkakatako kakati wuliriza bw'oba tunidde lisiti y'abakabaka bakati betuyina 38 okutuuka kwona aliko bassekabaka abaawumula okutuuka kwono bw'otunira lisiti eyo okuva ku Dawudi Kya Kigala Nakibinge Kagulu bonna nga bebaza batambula bw'otunuulira bakabaka abo nawulidde abasajja ababuuza ekibuuzo nti mubanja kabaka yemwe basanga lya Mbogo yemwe bajjunju bano bakabaka bonna okuva ku kintu abaddako abo bonna nga bakkirira munne ngenda kubulya ekyewuunyisa baganda baabwe n'abaana baabwe bebabattanga okuli obwakabaka okitegeera kati tojja kumba esingira nze Omuganda kusanga lya Mbogo oba omulangira wa Ssajja kubanga tukimanyi mu nnono nti baganda b'abakabaka babattako bo batwala Entebbe so kati tubivaako kakati bwomba esingira ku ekyo nze nkivaako kuba nkimanyi siyinza abaganda tebabanja mulangira kabaka okiwulira abaganda tebabanja mulangira kabaka babanja mukopi nga Katikkiro okiwulira kubanga ye kabaka waffe owaawa obwe tebayinza kugenda kubanja mulangira kuba mulangira kyangu nnyo okutta kabaka ontegedde omuntu ava mu luli olulangira kyangu nnyo okutta kabaka kuba byafaayo bya Buganda ku bakabaka 38 kuliko abattibwa bassekabaka abattibwa nga battibwa baganda baabwe abalala batabani baabwe Mengo yatugamba yalina ab'ebitiibwa be yagulumi ensonga zino bazogerako anti ab'ebitiibwa kino anti wuliriza ab'ebitiibwa Sakozi twatuuse ku ekyo bwe tuba tugenze ku b'ebitiibwa betwogerako noga nti Mengo beyaguluminga munnanga ab'ebitiibwa boogera ku bintu bya Nuupu era bagira ebitiibwa byabwe
mu bya gavumenti bagira ebitiibwa byabwe gwawuliddeyo wekitiibwa n'omu kwabo bonna abeewaana ebitiibwa agamba naye n'ensonga eri bweti oba yamanyi sakozi oba yamanyi sakozi so kibakakatako nawulidde Katikkiro agamba nti ne bannabyabufuzi abagamba nti abamubuuza ebibuuzo agenda kubalwanyisa tebajja kulya kalulu anabalwanyisa ati sakozi ekintu kino kiri bwe kiti ate olumu kyovola abalamu nkalubirirwa nnyo okwogera ate n'abantu abanembanga abasomesa ne Museveni yennyini abamusemberedde batya okumugamba ebikola ki ebituufu ne Bobi Wine yennyini abamusemberedde balina n'endowooza egamba nti tagambwako tawabulwa kati tuyinza okitwala nti n'emmengo gyekiri okitegedde kati sagala muntu alowooleza sayidi ki emu ti abantu abo abasemberera abantu abo batuuka ekiseera nga ne bwakola ensobi tebasobola mmubuuza tuzze tubalaba era obawulira nga okujjako wano mu mboozi mu kati we wali abantu abasobola okubeerawo ne bayimirao naga nti gundi kobe gundi ogambwako okitegedde naye abantu bangi ekyo ekyogamba nti abakungu b'emmengo abaki abo ab'ebitiibwa babeera linga nemununga kubanga kati nadde era njagala kyogerako nti Mengo eyina olukiiko nga bw'olaba palamenti eyina olukiiko lulamba newe luba luteesa ku miramwa ki gwekimanyi Mengo eyina palamenti namba sipiika wa Mengo olukiiko lw'e Mengo ye bw'aleeta ebirowoozo bagenda okuteesaako bateesa ku biteeso ki oba kitegedde so wakati abantu abo abamu kyetugamba nti kitegeeza nti ebiteesebwako abantu abamu n'ababeerayo ababitiibwa batya n'okubyogera ku abo abantu abali baliraanye ensonga erina kubeera mu ffeeno kubanga ne ba Bobi Wine babatya obbogerako omanyi lwaki batya ekireeta abantu okutya Uganda yafuuka ya mwana waani bw'ogenda okufuna omulimu ku radio ba TV oba mu gavumenti mu office yonna ebiseera ebisinga wabaawo wakusapooti nza okukola ki okutwalayo kakati essaawa zino bw'obanga gwe wandeeta n'onsapoti nga nfuna akalimu gwolowooza nnyinza okwogera ekikyamu gy'oli nowembanda b'ensobi andi ekisirisa abantu b'ogamba mbu batya okwogera abamu baba bamanyi nti bw'anaayogera akalimu kakoze eki kati ffe nze amanyi nti nze ebyange neyimbira byange nembijjayo amanyi nti nze nkoola bajjajjange ne bampa ensimbi njogera mazima oli akunyonyodde ab'ebitiibwa lwaki teboogera so mwe mugamba nti olukiiko lw'e Mengo ensonga eno nkulu sakoze ensonga za mirundi ebiri oli ogamba nti mubanja kabaka mmwe nga baani nze kinkakatako ng'omuganda okulaba kabaka wange ekirala abantu bano tugamba ab'ebitiibwa ab'emmengo abo bayinza okuba nga bamanya ekituufu ekiriwo nti kabaka mulwadde oba gyali kabaka gyali alamula era anti kati byebigabo bya Katikkiro emmengo eno waliyo omwogezi waayo ateekeddwa tubuli ebyakisa abasajja kabaka yewe ekitiibwa Katikkiro kikino kiyakoze byonna byeterumalwamu Sakozi point eri mu bino eriye musaga tugibuuse maaso tulandaga genda wala point eri mu bino byonna ngobo bino ya government mubibuuze Katikkiro kanewole bigambo bya Medin Seriko owa kitiibwa Katikkiro yateekeddwa okutulaga Ssaabasajja Kabaka waali atugambye yeetaagisa nnyonyi yeyokka singa tumulambu time netwetaagisa bino byonna byekulungula ebiddawa simanyi kubanja Ssaabasajja Kabaka point eri mbiro kiri kintu eki twetaaga nnyonyi okulaba Kabaka mbudde ensubi nze gyeraba eryemu yokka ewo kiba gyeyakoze yadde sinza ateekeddwa gimunenya kwegamba nti bali batamivu bakulembera omukitiibwa Katikkiro abatamivu bakulembera bano wabula teyerabya nti wagamba abatamivu mulimu n'abantu abalala bajja nga tebanya mwenga ab'ebitiibwa ababwandukudde abazze ne bogerayogera so kati nze nja kusaba Katikkiro nga we yatubuulidde wano kati mwenna gye muli eyo ensonga eri egi tusooke twekambe tufune ennyonyi singa tufune ennyonyi mu Buganda Kabaka n'atalabika Katikkiro tumunenye nze ensonga Katikkiro andigikutte mpola n'atajja na bukambwe gundi omanyi twajja ku mukutu gwa TikTok Duncan eri gyokola gwe wagambye ko bireke bireke
So nze wotuukanga ajja kola live nnyo gwe bw'otuukanga mu kifo nga waliwo abantu tebatera kwogera ne wabawo ensonga ebaawo ne batandika okwogera omanya waliwo ekikyamu okuva omukulu bwe yava ku bakatikkiro alabikidde mu kamera emirundi emeka Dani Mulika it's okay bye byentalo tetubiriiko nze sibimanyi wabalina entalo za assumptions zo less assumption ne kati twogera ku gundi ne direction ya interview kiri mu ndowooza ono manya ina lubale gwafaanana kati ze lubowa so bwe nalabye omukulu Dani Mulika envaayo ye ne direction ya interview yabadde tajja direct naye ng'alina waatuwabula nti waliwo ekiteekeddwa okukolebwa amaanyi tugabye mangi kugatalina kubeera ng'omuntu eyali mu kifo ekyo yakugamba ekintu ng'akulaga nti ate ebyo ffe bonna nange nga tubaddeko ebyo ffe tetwabikolanga waliwo eyabikolanga nendaba ne mu lukiiko mwe twabadde ng'amaanyi ge twabadde tukozesa okwogera eri abantu ne tutuuka n'okuguba directive nti gundi abantu abo mubasibe kuba nalabye gundi ng'ali mu kwogera omukulu yennyini Katikkiro naga abantu abo mubasibe baliwa aboogera yakomyewo waliwe yazze kufuka okitegeera nendaba neze ku interview ya Dani Mulika kirabikanga Dani Mulika ebimu byadayogera bitufu kuba ekifo oli kyalimu ono yakirimu aliwo ebintu bye bataakolanga ebitaali mu maanyi gaabwe ebitaalinga muki nga okulonda okusaako abantu abamu mu bifo ebimu mbwe tebyakolebwanga si ati according to Dani Mulika kuba natute interview nenjiraba yonna ng'alazeewa gundi n'ekyokubiri abantu we batandika okubanja ekintu okugamba nti nno kiki kikube ku mmeeza obagambe mukaayana ki wabula tojja kunyonyola bwe kiba weekiri si ku pisto bwe kiba nti gibadde emirundi ng'etaano nga emirundi ng'etaano ng'abantu bagamba mweje emirundi etaano tetumulabako nga ate it's a must Sekakozi Faruku ku SDA ayina okubeerawo kuba amazaliwa g'omwaka guno SDA yagasabisa kuba balondayo church ez'enjawulo bagenda mu mizikiti biki kati ku luno omulundi ba 7th day be bakola ki be bakulembera so waliwo ekibulawo kati bo abantu abo basinziirira alisi yandiganye kale olabika mu misinde wali mu church n'abaawo kuba bamusabira lunaku lwe waliwo ekibanja ebyetofaali tobireeta ndowooza ensonga z'etofaali ndala sijja zireeta naye tozireeta mu Buganda wano twali tulina obwetaavu obwa TV nga tulina obwetaavu obw'okumala ekizimbe ekyo ekyamasengere abantu ne basonda ettafaali Abaganda byali tofaali nedda ssebo kyaliwo nga kyakoma ku mulembe gwa Amini nga kipampagalu okiwulira nga tekyaggwa okiwulira basonda meka sente zaali nyingi naye wuliriza bwe oŋŋamba sireeta kya ttafaali bwe tutuuka mu kusonda ettafaali nga tunyonnolwa era ne tumanya we tutuuse lwaki we tutuuka okugamba nti katulabe kabaka abo tutamiirawo ne tuba batamiivu mu ttafaali tuba bantu ba Buganda abateredde era abanyonyolwa ne tusonda lwaki we tugamba nti katulabe kabaka waffe awo tutamiirawo ne tuba batamiivu n'enziramu olumu gye batuddamu okiwulira batuddemu mu nzira nga bwe tubawo ekitiibwa nabo batudde mu nzira no kirako approach abaana gye bakozesa Sakozi nze nali mu lubiri mu misinde gino egiwedde nali noono ow'ekitiibwa owegundi owebukomansimbi owa Sapule yatuuka ssaawa ezi zaake oba ne yatuuka ezi ab'ebitu abo nabo abasinga ze nabula bamenya batuuka 3 ssaawa 4 ng'abatamiivu twadduse dda twalina wala
kitegedde bulungi kakati bino tetuliwo nze siri okukakkanya Katikkiro era mukkiririzaamu naye nange ndi muntu nyina eddembe lyange nganze okulanja kubanga essaawa ya leero wogamba nti mutadde ku pulesa era Yuswaki yazze mu mawulire n'ayogera amanyi nti ffe abantu ba Ssaabasajja Kabaka era amanyi nti yeffe abantu ba Ssaabasajja aba Katikkiro era ensonga kyonna ekibadde kivaayo wano ng'oli aleeta ensonga yonna ng'akoona Katikkiro twali tugivumirira sakozi bw'oba ng'otambula wolengeranga omukka awantu subirawo ebintu ebi mbaga oba lumbe ebyo tebisukkawo okitegedde bulungi era ojja kwekanga sakozi basiba CBS abatamifu bakuba kibooko abo bamedi nsereko bakayibanda bakatolo bwama tebalina balabira mawulire bali bungereza abatamivu be nze bankubatiya gasaawo ne mala emyezi egi nga zisima ebintu bya bulaka bamukwira okusaaya Queen yasooka bamukwira mu kupa wala linkolera mu kupa ebiseera ebyo yatagwa bamukwira okusaaya Queen awo tewayinza kyakozi njawogenda otegereze footage ondeti yakatambyaka nga medi nsereka alina bakulembedde bagenda nga omugenzi katolo bwakalu katumuveko yo omufu ng'owekitiibwa ono Sseggona alina bakulembedde abatamivu ffe twekalakasanga oganda kaba kugende bugerere era be baafa nze njagala oŋŋambe nti oŋŋambe nti omwana w'omukungu yafa taliiwo nze yogende bugerere kati owekitiibwa Katikkiro yakulunda yakozesaamu obusungu bungi okugamba abo batamivu mpozi manyi kya mirundi ebiri omuntu asoga nti abo batamivu nga banywera mu bbaalayi nga kituufu abalaba nze simanyi ali nze kyegamba kyekituufu nti osobola okugamba omuntu nti gundi eyo mubbi ng'amaze kumukuba nti yakoze eki obanga yakubba abatamivu be bayiwawo omubiri nkugambye njawogenda okwekebera footage nga Kabaka ogenda ebugerere abatamivu be bakubwa kibooko ab'ebitiibwa abo tebaalimu webaggala CBS ebyo nange genda wetegereze footage abaana bakwatya makomera waliwo ono gundi mukwano gava muta kiyimba kateekana bivulu nigaliza okubanga kamanyi bakasiba emyaka oba 5 kakwano ka Bosco bayo kya polisi yenate oyo mutamivu wekitiibwa yogedde abadde amujjukiza abatamivu omugaso gwabwe infagiti ekyo abantu bali nga David omuntu baagala kubanga Katikkiro omujjukiza abatamivu kubanga munotamuvoola naye abantu David omuchobola nti agenda ayiga okuteesa anasonyiwa yakati olaba nga waluddeyo oyo bagambye awadde ensonga nga ne bwana wa Katikkiro abadde tamanyi mugaso gw'abatamivu agutegedde David Koma agumujjiddeyo bulungi nnyo era ekyo kirungi nnyo sebo na bwana mulira ali nti manye nakuzina abantu batula ku mbaawo sibayo yali agambani nawe namwita ayogera nti nakuzina manye abantu batula ku bufoomu yachogera awo nesimanyo oba yali ayogera olulimi sirumanyi linza oba Luganda mulodokayi yabamanyi nze sibamanyi oba Abaganda oba basajja b'okukyalo naye mulodokayi yali musajja omusomesa kibayita kabona mu buwangwa n'ennono omuganda yagera olugero kuba Katikkiro ateeka okuba amanye Oluganda olw'okuntikko bw'ogamba nti omutamivu tabaagambwa kitegeeza ne bw'omusanga agisala abalina ensonga lwaki agisaliza teguba mwenge kakati ate eyo yennyini emmengo yeewava engule omwenge gw'engule omwenge ogwo gwali gutamiiza kati bw'oba tuyagala bantu kutamiira ate nga okutamiira kibi ate olwaba olanga gwaki kati ffe ebyokunywa biwa omusolo era mubireeta ffe okunywa si musango naye oluusi tunywa twatulira abaatulema okukola ki abatamivu abo bemulaba oluusi baba banywa kubaatulira mmwe be batyo bakuba kufuna lo ng'agamba abananda babatya n'akubawo drink eriyo naffe abanywa ng'ajajja ali kujjoba n'amira tujja kukugamba mbu ntamidde ontegedde bulungi ekirala ekyenyinza okugamba nti ffe olaba tusituse wano nyina abantu bengenda okunenya si mu bubi temukitwala bubi abantu benna abakulembeze mu nnono oba oli Ssaabakabona oba oli Nabbona oba oli mukulembeze nti pulezidenti wanzikiriza oba oli kabona oba oli mujajja wa mbuga oba oli mwami oba oli
mukulu wa Kiggwa oba Masiga wane essaawa zino kino kye tuliko Ndugga nagenza okusituka okuyimba nga mmanyi kinkakatikako nga kabona ng'omukulembeze muki kyokka nina ab'okuntikko abatanavaayo kwogera ku nsonga za Kabaka. Lwaki? Nti ebiseera ebisinga ekitufugisiza obubi bannayuganda butiitiizi bw'onaabeera n'essabo ng'ogamba njogere ku nsonga za Kabaka gavumenti ebirabe ate nga ndiwo NRM okukakkana ng'osirikedde ekituufu olw'okuba oti eri kuba gy'ojja akasente. Naye nze Ndugga nasaba bajjajjange okunsagulira n'abawagizi bange okumpa kyova olaba ekikwata ku Kabaka kiba kikutte ku bawagizi bange mba nina okusitukiramu. Abakulu b'ennono mwenna mu mbuga mu kimu abakulembeze mwenna musituke kano ke kadde yensonga lwaki nabagambye nti mmwe mwekunize musirike kale munaalaba bwe babanga kino kye tuliko kya mukulu akulira waggulu mwenna muli anda ye kube ye nannyini mpewo wano ye nannyini misambwa wano Kabaka gwe gisookerako ffe ne gitutabaala bwe buba newunya abantu abagwa wansi mbwa agundegunde maaso mogi ne beeyala wooligwa we tuligwa nga kati kivula ababyogera na bubimbu wooligwa we tuligwa baagala abasookewo fe abatuufu tugamba we tuligwa nga bo bamanyi butiitiizi kuba lwaki wane essaawa zino kye tuliko kino eriyo atasobola kwogera ku kigambo ekyo ng'atya nti gundi tonnayogera naye ze sifaayo oba toyogedde goteseza mukyanga so kale bino tetuliwo okutabaala bantu era tetuliwo kunyooma bantu naye twogera ku nsonga eri mu ddiiro. Abaana bemulaba bonna abasituse temulowooza nti batamiivu ti oba boogeza fujjo oba bukyayi. Katikkiro abaana bakwagala, ensi ekwagala, enswera ekwagala yekugwa ku bbwa yensonga lwaki tusituse okwogera abayimbi mwenna kati ate njogera ku bambugambwe ate abayimbi bo balinda era mbagambe nga kibakwatako si be bayimba amazaalibwa si be bagenda be bawa ebitiibwa simanya sa nze ayogera bampa ku bwassa kati mmwe be bassa muveeyo musituke kubeera bawa obukolo mwenna muveeyo oba wayimba bafide ne bakuwa wassa oba wayimba ki vaayo ntegedde bulungi. So ekirala nze bino byensomesa ebya Culture Festival gyentegese nga 24 Ogwokutaano ku Dana Park e Buloba 26 Masaka. Lwaki ntegese ekintu ekyo? Bino bye tuliko ffe okusituka kubanga tutegedde nnyo ennono. Abantu kirungi bategeere Kabaka kyeki, Obwakabaka butuyamba ki, abantu bategeere ennono yaabwe bajja kuba basobola okusituka. Si buli ayambala olubugo nti amanyi, yensonga lwaki abamu ndowooza tebannasituka, bo bafa kimu nnina ejjembe tebamanyi nti Obwakabaka bwe busibukako ebyo. So kati njagala mujje mu Culture Festival musapootinga ekivulu ekyo ya 24 Ogwokutaano ku Dana Park e Buloba, mutwalo VIP 5 emmeeza kakadde 26 tuli Masaka 24 ekivulu si kya byabufuzi. Temujja okubuulirayo kampeni omusonyiwa bwe munaamuleeta mu kamera gye mukati mumpite. Namugamba nze omanyi amazima ngayita mazima, nze sikirina mbwa kabiina sigulira namago YouTube. Bwe nkugamba nti wanyiiza oba wakola ki ekituufu kye yayogera ensi yonna ekiraba. Namugamba omanyidde Ndugga naye nina abantu la ku mutwe bayinza okunyiiga, kati bwe baba banyiiga bw'atalyetondera basajja abo ayina beetondera mu mbuga wali eyange ate nanga neetondere simanyi ayinza okuba akubwa nnyo sitiisatiisa naye ndi kabona ndi jjajja w'abaana yamala okwetondera nyina bw'aba yamwetondera kati akomewo mu kamera agambe nti bamweya nekituufu nawaayira wakuwa akayimba wejjusa olunaku lwawata Museveni mu ngalo yayogera ekituufu yagamba buli waayita obwana bumuyeeya amanyi badde ddu simulabangako kyali wange mbu omukyala yamugamba fe otuliisa ntula inayo bakazi oba oliisa ennyama naye Museveni asibyeko amatu g'embizzi andiisa suunayala kundiisa suuna bbeeni kakati nze mu bintu bibiri ennono
n'ekigambo NUP ebyo tebambuuza kuba mba munda mu kyo kindabika ne ku face nze kintu kakati lwakuba nti ensi eno buli ayimirira gwerwana kati ne kabwejungira atutya bw'alaba ovaayo ng'agamba mumulabise kwali kukangamu awo naye ne bazuula nti ndi musajja eyasamira eyadda kuno n'ebiriyo omanye ekigambo kusamira mu Luganda kiba kusaba kati abamu balowooza mbu okusamira kugenda mu mbuga naye kuba kusaba kati kiregeze nale mwajita ate nali njagaza kyeje susula nayo ndo bakola ki kyebankola ebyo biwanvu kubanga bwe tuddeeyo oyinza okuleeta abasajja ali banoonya ne bazuula lwaki mbadde nyi kati engeri ndugga gyali wannono ndugga tabuzaabuza ggwanga lwakubantu wano wazze tebamubudde watwogera mazima ndugga eri mu kiyamukula yamumma ssente ndugga yali waffe eno nze ndi wa NRM endugga ekyamuleeta mu NRM yali anonye majja kati ffe kye tuyina ffe kasatu kubaka entukusa ku billboard nga tukusa ku pending kati ndugga kiyakola ekyamuwonya yalinga omusajja omugezigezi dubaali yamulinnya ku mutwe n'amugamba ono singa togwambala twayadde siringi mmeka kubanga tibali tusinga okwetaaga ffe ekifaananyi kyera audience ye twali tubifunye naye kakati ndugenge gyali omusajja omusiramu yatuuka tajibwa akaadiisi essaawa ya leero kati kamusunire eddala kuba yansunye kayansunye NRM nze ndi musajja omusajja omuggumivu gwetya ntya lwakuba ndi musajja munnaabwe ekyo kimu ekyokubiri ensi entegedde byenkola ebyagala nze njirumirirwa ntuuse byebaluma eri gavumenti ekyokusatu ndi musomesa kati gavumenti bweraba audience ng'olina nnene ng'ate ggwe togigiwadde gikozesa eba eyina okusala amagezi agalaga ensimba oli munnaabwe ekubbeko kiri kyokola ki kati yagenda okuzuula nga nze ate nali neekugira dde nkomera nga nategeka dda kati abasajja abo balina abasajja bebaleeta najjanga kyaliwo kati nga bwe mumpisi kati mbona ayinza okuba wano mbu ne bankuba ekifaananyi kati n'agenda eri n'abalaga nti oyo nze muyina kakati bwagira eri kati bw'abalaga nti nze muyina eno ajja n'akugamba waayi tugee tulyemu ewa Jaluuna kumbe waliwo ate ayambadde yere ewa Luuna kati bw'otuuka ewa Luuna nga waliwo wayere ekifaananyi olufuluma omanyi kati wali empologoma lwepamya envi bagamba empisi lwepamya envi bagamba yeyalidde omukadde kumbe eba yalidde yagize enkadde kati nange nalinga empisi nasanga nagenda nenfuluma envi nga ate omukadde yabuze ku kyalo kati ne batandika okunku ndi waabwe naye nga kuba kwesiba ku bantu lwaki togamba bbala munakuwa sente zo zaki mbu ate senga nali njala sente zo nekkenzo nalibadde namulumbye dda naye engeri gyenzijja ezange mu mbuga nze nakoma kumanya nti byaffe byabayimbi simanyi bangamba waliyo serezafu manager nigwa genda okime sente ezo kubanze nabaddeko n'abayimbi abamu bafana yangabe bamuwaddeyo ka tokeni akasiimo buli atavuma ne message yajindaze yes appreciation abasigadde buli yagira nga bakusindika mu sako wando era kye wali omukoze saba ka tokeni ko jeka kwefu yakoze iki Ndebayo ebintu bya kwefu ebisimanyi matumpa gwa biki nalabye nnyo Duncan nga abiri wakati era ensonga ezo Duncan yozanjula wagambye musiru omuntu agerageranya kusimanya aba musiru kati ye Duncan asoka atunyonyole obusiru bwa kwefu webuli kwefu ali yagenze n'alumba fangoni naye nga ebintu bya birthday n'abireeta mu ngeri y'okuvoola nga abigeraganya ku gundi ku kivulu kya Bobi Wine kyali ebweru kati naye nga adimininga gundi birthday mu kudimininga birthday abaana ne bakola ki ne batabuka mu kutabuka ennyo bulijje erya fangoni ne livaayo n'erikusike ng'essaawa eyo
buli muntu alina okukola ki okulaga omukulu nti ffe tuli ki tuyiwawo omubiri wekyabadde ne bakwata nga bwono genda akanya kakasasiro nga tekagize bunyini okayiwa mu trailer gundi sino truck yakasasiro kyebakoze kwefu so bwe batu babadde yes tewabadde omulowooza program namulungufu nabadde mayanyi nabyo yakoze ebiri kasi yabadde azala wamu kakati kwefu oba yabadde alungamya kwefu ekizibu kye yakoze oba ekyamuleetedde obuzibu nti ayagala nnyo Bobi Wine nnyo ate ogutali musango kakati yayina ekirowoozo nti bw'aba alina okwogera ayina ate atiisa okwogerako ku Bobi Wine kakati wabaddewo show ye London nga Bobi Wine yakamala ogikola nga waliwo ne Fangoni Forest omukulu wa Fangoni bamukoledde birthday kati ye nagamba show ye London yazibikidde birthday waliwo ababadde abantu balwanaganye ne birthday abantu balwanaganye ne birthday naye nga abantu bali ku show ye London ebya birthday tebakola ki tebabimanyi kakati awo wavudde obuki kati kwefu ne bamukuba okumufiirako kati kwefu abamukubye ate baminuuli teyategedde babadde abantu baminuuli ebiri eya saidi ya Fangoni ne saidi yeno nga waliwo abagamba oddira otya principal omusajja ow'amaanyi gwe tulaba nga twalibadde gwe tuleeta principal tuba tuzaawo Museveni tuba tuzaawo Bill Clinton tuzaawo ani kati ate gwe n'omuleeta n'omugereganya nabana abayimbi kati abo nabo ne bavaayo ne basikula ki efitina kati abafangoni ate nabo ne bajja okuvoola birthday party yaabwe teteyabadde naki makulu kati awo gundi we byakoze ekyo byamwononekedde naye ekisinga oleeta obuzibu mu bantu bano biri ebintu bibiri Bobi Wine yajja n'ekigambo mwebeereremu nete abagambanga nti mumbeereremu kati abasinga bo bagenda n'ekigambo weebe bo ne balema okwebeereramu oli n'abeera nga ebitundu 5 ku 100 Bobi Wine yali agamba mwebeereremu yali ategeeza omuntu obunemu naawe okutegeera okukwo kyova olaba nti ekintu ekyo kyogera waliwo abasirikale abajja era bwe yabalaba kyava bagamba mwebeereremu yali abategeeza bakole ki beetegule naye abantu bo abamu tebakimanya kyova olaba bakyagwa mu bizibu bagaana okwebeereramu ebiseera ebimu Farouk waliwo akawaayiro akagamba nti oba oyagala alien toyagala Bobi Wine nze mbadde manyi nti buli muntu so oli omusanga ayagala Bebe Cool mu music naye nga mbyofuza ayagala Bobi Wine si bwe kibeera era bwe kiri waliwo gosanga ayagala Lien Skin munda omwo nga Lien Skin n'embeera za Lien Skin naye nga ayagala ne Bobi Wine naye lwakuba nti abantu twayiga ekintu kimu Farouk nti social media oba oyagala otambula ofune following n'ebiddako oyina kujja nononya wonyiga Bobi Wine ne Lien Skin okitegeera nze kyenvumya ekiro ekintu kimu Farouk Bobi Wine oba principal tasaana kugeraageranya na Lien Skin okitegeera naye lwakuba nti abantu abamu bo gye buva ne gye bulaga bo baafuna ekintu kimu nti twagala nnyo okutwogerako era tufune likes ne comment empitirivu okitegeera kati bwe buzibu obasumbuwa naye toyinza kubanga asaawa zino abantu bali mu bintu ebirala ebitwala eggwanga mu maaso ate gwe n'okwata ekivulu kya principal n'okigeraganya ne birthday kitegeeza nze nina ebintu byenjagala okusaba pano manya oba bakozesa social media tulekere awo okugeraageranya principal oba president w'abantu ku kintu ekirala kyonna oba ku muntu omulala yenna oli bwe tuba tumugeraageranya tugambe nti kiyakoze mu 7 nkoko baana bwe yagenze Bungereza yayogedde kino na kino naye kati bakusanga batya nga ogeraageranya principal ne birthday kitegeeza ko kenyini kubaako ekikyamu nambe mmaliriza Faruku nze nalaba bulungi ebintu bino oba gye byatandikira naye kwefu we baali bamubuuza baali boogera ku bintu ebitrendinze wiiki eyo mu bintu ebyo ebyatrendinga yayogera ku kivulu n'agamba era kyabise n'obukolokolo bwonna obwabaddewo ku mboozi eyo kwaliko ne Sendi we baseerabidde Sendi n'agamba bwe bambuuza omukolo gwa Alien n'agasiguulirangako
Sendi agwe samba nagwe so yagamba siguwuliranga kera sinagula ku social media Sendi okiwulira Kwefu nagumiza naga nti jonna gyakoze eki gyabikiddwa naye gegali amazima agugeyogera gegali amaki amazima naye lwakuba amazima abantu abamu bwe gatuuka galina engeri gye gafaananamu bagakaabwa Fangoni soldiers ne balumba Kwefu bubi nnyo bamulumbye ne bamuteekako amatu amawanvu era naye nabakakasa nti ayina manene era nababulya n'omugaso gw'amatu gye gakola ki nenga byaddala ndalabye obufaananyi awuliriza naye nze nalabye one man army Dokita Kwefu ngayo kyakabira yakakubye n'akabuliza mu ttaka n'enkoko yamutuuseeko yasembyeyo yabagenda mwokyeramu yasembyeyo yasembyeyo amagye gabadde yasembyeyo ng'agamba nti era katumuyita Muzeyi Sisu Kwefu eryamuvuddeko kati Yesisu abamulumbye efirimu ako ka 2022 abamulumbye tebasose mugogo 22 bagumaze abamulumbye tebasose kumunoonyerezaako bwe bayenga balubire bagamba mukaleke katwendize nnyo kafere mu firimu yako naye kabadde kabase okongoko yakozade anti Kwefu nzikiriza yomu ku bantu wano betuyina mu social media abagezi musajja mugezi tekiriko kuwannanya nkoko yalabiseko Kataminga agamba Dokita Kwefu naye nze nakuba nalabe matu naye nze ndekaka yatidde mwokyeza mu kabira mugendo okwokya kabira bagambye abazadde mukima abaana bammwe bano ba nkoko ngenda okulanga muzadde wa nkoko akuba essimu temuyekerayo mutabani wange yakubidde mutabani we divorce anedda gundi Kwefu yabadde n'akadomola kati divorce namugamba bana bogeno okwogera okwokya mbalina abazadde ndi ate mugabe bazadde baba bakime nagenza okulaba taata wa nkoko ng'asattira kigeni kwe kubuukayo mukasaka era yagambye gwe yamukubidde esimu owaaye Kwefu alabika gwe yasookeddeko yagala enkoko ngenda mumokya maleto mulye nekiboko nga agikutte asooka kuwamu kiboko 10 atokwokya n'omugjayo nkoko saa mujye nalaka afunye engeri gyabuuka nti enkoko ebuuka nebimaliriza akati sakozi ensobi mainze Kwefu mukono gwa kusinga alien skin byegamba ge mazima andi chovula mbanja n'empendo woza yenga mazino mukwano gwange okusinga alien skin sina namba ye naye ensobi Kwefu gye yakola nono gyakoze eyo kujayo nkoko yakiyakola kituufu okujayo omwana we ekyo kyali kituufu naye alien gundi Kwefu yawaana nga olaba ono wakoze eki wawanya ekitali kituufu essaawa ya leero sakozi tukize tugaane bwoyogera Bobi Wine gwotegedde okumuzzaako abeera President Museveni wogamba Bobi Wine nti embaga show ye yabise birthday oba olaze nti Bobi Wine yali mu level yemu n'alien skin ya birthday nawerabira nti nze omutegesi w'ekivuga njogera nga nze omutegesi tisho bagiranga emyezi emeka eno birthday yagwa bugwe kati ensobi gye yakola Kwefu kyovula nti anko Sendi ng'omugezi era nga manye entalumba yagamba nze saagiwulira gotolina comment yo nayo jamuwa era kyova twalimu yamukoonako kubanga abantu bali bava Kwefu ba mirundi egi waliwo abamuvuma nga ba people power kati waliwo omwana eri kabira gundi dijera yani oyo omwana abeera coach Clement yasala kati oyo Coach Clement akwa wali ni skin era coach wao ni awagira Bobi Wine kituufu era ne kubitoko yemu kubasimba nenga abeera kabira nesho yagiranganga era nga yagiranganga kakati Kwefu yakisussa nnyo mbu waliwo
abakoze birthday ne zibulira muki kakati ekirala ekisooka kya byonna okumanya ne kwefu abaana bano bajwamufumamu kwako olunaku kwaliko birthday ya Muwoozi kwaliko eyali eya Rwema kwaliko yono omwana wa Galaxy actually zaliko birthday zalinga za mirundi eme zonna bazireta naye kwefu yagwa mu ngato zonna bazise kakati kambabulire nedda kambabulire kankubulire kino Sakozi ate Sakozi omanyi nze bampita nze njogera ekirunga bwe nkiraba tigo olumu ekikufuula ekyenjawulo oyina ebintu byotageraageranya na kintu kakati bw'okeera enjanga kwefu otandise kulwanana chikeni omaze emyaka era ng'olina mukwano gwakuwaana ng'olina mukwano wuliriza nze simanyi oba mutabani w'oyo naye nze kyekweza mwayogedde babawo budde bwamu nze kyengezaako okugamba nti bw'obeera mu mawulire ne batandiko ebintu ng'otandise kwogera nabachikeni be bakuddamu be bakusekerera n'ofuna n'amanya ng'otya n'ogogera nti nkoko ate ye n'amala ne yeetegeera nga n'ofuna n'atandika okuwaana nga chikeni nkoko tannaweza ndowooza na wiiki 4 gw'otandise okulwana nayo gaakamwokere mu kabira tokigezanga okulwana n'abaana ba mulirwana awo ab'emyaka 4 ku kyalo kati kwefu bamuwaana olw'okuba yagambye bakikeni ne badda wali ne bamusekerera kwefu musajja wa kitiibwa alina abakyala be alina abaana be alina mukyala we akola omulimu gwa bbeeyi naye kumuwaana obuwanyi era kakikeni kavudde ndi kamusekerera nange nageza okwetegereza amatu kakati eyo yokka era statement oli gyeyakoze nti tetulina helikopita naye ng'ayagala helikopita kyengenda okwebaza ku baana bano Faruko manyi abaana olwo bakisussa nga nze mbatambadde ne balumba abaana okitegeera omukyala kyenja okwebaza nti omukyala bamutadde baire waliwo yamuleese waliwo yaleese omukulu ali ku mbaga yamuleese abaana ne bamugamba omukulu oli gwadayogerako yamugamba nti omukyala bino tabiriimu bino biri eno byabasajja n'abadde badiringana kwefu era mu comment bamuvumye nnyo era yaleese omukyala kwefu ng'ali ku mukolo n'omukyala kuba yaze n'agamba nti olaba omukyala kale ategeera n'ebigambo byayongeddeko banene bamudda mu comment namugamba kyokoze ki luno olutalo omukyala muveera okumanya Sakozi omuganda wange byadamuwaana okumanya kwefu yatidde olutalo lulisaako mulutalo nga kwefu namuyita emirundi ebiri okukola interview naye nga njye nebikola nga sikola interview nga ndi ebigundiza abajega yatuuse okuleeta ebyokulya ku ssente yagambanga oyo yagambanga lwaki oliira ku ssente uliriza kwefu bwe yabadde alya yabadde talya ng'omuze yabadde alya mu ngeri yakwewaana weebale nnyo nnumye wuliriza wama wuliriza kwefu yabadde atalumiza chikeni yekka yalumizaamu ne mawa yalumizaamu ne mawa lwakuba okiwulira owulira baba alumiza yali talumya chikeni yekka yalimiriza munema wala kuba bagusindika ku kyakwani ku chikeni kwefu giwulidde namwe tokola interview emirundi emeka tuli emmere n'agamba tokolanga interview ng'oli emmere ya kijega ne muddamu ogwo gwe yanaagana ye mwennyini nnyini yagyegulidde akazito kamutuddeko kwefu yakutte kiti kya miyembe n'aginyanya gyonna ne gikunkumuka yasooka n'asirika n'agamba kati ndeete ki n'alyoka aleeta ng'alya talya ayogera tayogera naye nakugamba wano omukalukalu tajja busera twalaba ku mukalukalu wano nga pasita naye abantu abakalukalu naye kikyamu tebamanya nti kikyamu ate abantu begundi awo bagenda tutabula emmenga awo
waliwo ebintu tumalirize mwebale nnyo mwebalire ddala dokita kwefunga kutumiddeko nenze kwefuna labye ekyo yakitudde 5-0 mwebale ddala tulagane next time